Osomyeko mu comment section yomo. Zinyuma bitya. Zinyumira. Aliwo osobola kumbayoko okuzimuzo gweze wasomye n'ogambye eno yo yakukutte omubabiro. Ko kakisi ka viewers kachandimu. Kakisi ka viewers. Bagambe the shortest kiss in the world ever recorded. Wawajja mu bajje. Walinga enkoko ebojja. Wati kakisi wakaseera mukulu. Era nabanyonyola tuli mu Buganda ndi musajja Muganda. Ebintu ebimu bibeera si bya public. Kwe private wedding kwaliko abaana abato bangi. Kati kifaananyi kikyogeno muwa ngazeeyo. Kasiganye n'oli alina culture ye muzungu bo bakikola ewaabwe naye kati wemaze musajja ate nga tuli ku ttaka lyaffe then oba olina olekamu ekyobuwangwa. So n'osooka n'ogambako okugende mu Guinness Book of Records n'okuba view once kiss power. Sebo obadde olina n'okupozinga kuba ffe tuba video bw'oba oyagala okapozinga nagezezaako kapozinga kaaganye. No genda ku siro tayimuze wa tojja jefuna. Kaaganye gwe wasoose okutongoza kisi ya view once mu nsi. By the nungi mugikoyese nga ngosanze X mu bwo view once kiso. Kabadde nga kalimi ka musota. Tiri omanyi kaluma ne kaddayo omulundi so pinde gye wakozeseza. Tiri akoko akoko comment kadde kalungi ate akalala. Mubajjaja tetubasamira. Nasomye comment eyo nafudde. Nakubya amanyo n'enfa n'offa n'engamba bagambye ono omwana bajjja takyabalabira mu ddala wadde obba w'ekitiibwa tasamira alya bali tiwajjajjawo tobasamira okola ki ogaya bagayi. Nenga ndabanga omukadde nnyo wa kyenda ekikito omukutule enda kumuli oba amagumba gabwatuka wanje ngenda kumukala kati byali pazo byanseseza munaye kati dikabe wa kyenda ako kaguniko kanzita ne kati road is simanyi kubwatula amagumba kuba singa bwatulanga nako kitege tomanyi kubwatula amagumba sisobola nagabwatula muloze mwagala kati yenze omuntu ayagala dda tebinyumira by the chemukola nseka nazo sikyalina na stress nnyo mungi ngenda ko ku line no sanga bana Uganda banno nga bakomentinze bitya nebo yo wanda ne musesa nze kambuuza abantu bayinza okugamba nze ayina empisa embi akakayayekola kamera kangambye omyawe mubuuzi white meat ne red meat eriwo esinga okuwooma yakituufu mbuliraako ate mmanyi white meat ne red meat eriwo esinga okuwooma white oba black nanti wagambye white meat yetya white meat kati nga gwe wafunye that is white meat ate red meat bifa abafirika nte bityo kati aye white meat ne red meat nange white meat sinagifuna tona kakasa kati ng'otumenyedde bwerere Simon tubadde twagala kakasa simanyi tomanyi sijja kulimba naye ndimanyi eyo gye bujja olidda n'otuwa ekituufu ky'ozudde kuba nange simanyi kubanga chicken we agende Rwanda ne chicken discovered Rwanda by the way when agenda ka Australia ndoza omwezi ogujja ba week ejja ona ojagalidde you will discover Australia ojoto we Australia bweri Australia in courts kubera iyo tusobola ojesa akingira nga totuwulidde bati tell us Australia I'll go represent the motherland Uganda. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo analysis ez'omulembe and of course ne life stories. Olunaku olwaleero tuzze mu life stories era nga nino mwana mulenzi omuvubuka omuto embula kalevu Simon 13 Luganda Dark Child. Simon obanyi nti nno abatulaba bayinza olowooza nkulabyirwa after here. Simon namulaba nga akyali kiddo muvubuka nga atandika music industry okugiyingira music career ogiyingiramu. I remember waleta kayimba aliyo sikayimba kyawo Sombrero nenjiwamu soko nkubiremu njiwamu soko nkubiremu njiwamu neka toli mukakka mu nnyo naye lwakuba copyright eyinza okunkwata nandibateredde mu bana abantu ne mbakakasa ati ono omusajja gwe mulaba akasukanga Peter Miles eri waggulu kati sombrero kenakuleta akayimba ate wali okagala masombrero metiego mucho del gautoro land of a beauty na style you want me we go in roto ebitote tubiri atochi motoro bondo te chiro bachita chiroto onzalira abato tubaite batoto rabomba monna mu mutima muli gugwate gwocha kukube foto timeko insto ofune like comment ne foro share koko maisito yali sombrero ate njiwamu mwana mule na Uganda eno bannaye yano Uganda we yanima okubasita ngamba kubyeraga wange nagguka bulungi ne banvimba awo soko nkubire mungi wamu tutuukire nzirya zange njiwamu natandika verse oye patibo gyashodamo gyabendo valo agamani fipe fide waka nalo gyagodanlo ebilala fogo naye kuwaleti jako nze nakinkumubala tinze kayimba kozina nze mukwano gwoya nze musama nze suula nkutwala mukubikulirwa ise muwala wa mama namu oleta jamu onfuula okuba omujemu street for jam tuli bakyamu njiwa njiwayo akayimba kunange nali nkagala ye video gye nasooka olaba ndowooza okuva ku maca paka lweggulo lweyafuluma ngamba nange ndi mu video naawe oli wa tabbu banotonene bangoba mu studio nga nduddemu nnyo ndaba video nanga agenda n'oluyimba lwo Simon nenga njala kwewaza wazanya akayimba ka Muganda oyimba nze mbeerawo kizibu nnyo artist okujja wano e Uganda nga yansanga mu position mwendi n'agamba Zanero oyo gwe yasooka n'oteeka oluyimba lwange mu kalango mwawopena baziyita wopena nga shetandika tizazibuira amasimu awo ne ngamba boy maze kyolina omumanya akyagattako nnyo kyagattako okay Simon ogenda otuuka wano ekikuleeseza olwaleero after very long time simanyi na myaka emeka gye twebuzeeko agirabika giwera n'omunaana gye tubadde twebuzeeko nga ndaba
wakoze ensasage ku kyalo Uganda ekyalo Uganda kiri ekyalo East Africa Kenya birala Kenya galinga mapyambu bankubire 2 days back blogger bali kumbaga boy wakikoze nabaddawo nengamba naye Simon balampapula kati nanoonyeza because kati nze nkumanyi personally I know how humble you are like abantu waliwo omuntu asobola okugamba omulenzi ono yakoze kino naye era we nakiraba ndowooza walaba akasimu kange n'ogamba olaba papa nera akubi era kasanawe esimu nengamba omukulu abikoze omukulu yabirayi kati esimu ngenda okuginoonyaamu muno nengamba naye kanoonye omwana ono nzanye kuteekamu akasimu nali ngenda mu kyalo nengamba naye Simon ninagenda bye naye kyetaago nyinyonnyole ekituufu ku byo nasooka ne ndowooza muli mu video shoot ganze naye nga yataddemu nnyo nindolaba mbaga bikira ayi kayina kaabala what really happened ate nga noono omukyala nze okusooka okumulaba namulaba ku TikTok nga mpulira nyazaala ku muzigo nyazaala asiimuula byatandika bitya bino ebintu for the start watandika okwogera n'omukyala last year October ne twogera mpola mpola bulungi buli kimu nekitambula bulungi buli kimu kibadde kitegeke nga bwe kiri era kajasi bwe yajja bwe yatuuka wano mu gw'omukaaga nga onoobeerawo nga weeboyemu then mukwano gwange bamita Tricks netandika okukola bukiro bwa nyazaala bulungi by the nyazaala we byaddala kuba muwala wa Shaza chali wange adetinga muwala wa Shaza naye muzungu muzungu bari Australia kati nazaala we byaddala kati najja ne bakulaka kiripo akasoka ne kanyuma ne baga tugende maso tubikole binyuma era nga we babadde babirawa nenga already embaga yo yali ntegekeke nga kyali ekitegeeza okuva June goli ne nyazaala ebintu olya mukama ensi toyagala gibuusa aliagayo mumbirya tobirya Zema nebuzo byange bingi sebu kuba ogambye nyazaala we byaddala nyazaala we yamufuneri like how did you come to know her because I see her aina tatuzo Simon 13 bichi about tatu ziraga ndi nno yazikubira eri wapo yajja nazo ekiri ku tatu nze yangamba bugambe have a surprise for you ngamba which surprise nanga ngenda kwe kupa tatu yo ngamba ngamanyali manya abawala bawano banimbye nnyo kwe kupa tatu za bati ndiko kala abaziina naye yono nene mukwa abasinga bwe kuba just 13 kana nenda wanga tatu eri ku mubiri ngamba omubiri bintu biri serious nno then yao nasindike ifaananyi nembiteekayo nange nasanyuka then time we yatuuka we yajjiraawo ne tumpiikingaawo ebirala bibaddewo mpola nga tuli mu nteekateeka za mbaga watandika otya omukwasaganya okumumatiza nti nno kati munnaaye tuli mukwano wano ku kitimba wano kyemmanyi we waayita most time abantu abagenda okweyaga tebaba na date nti but there is a period just kikula mpola we bati tomanya gye kiva naye bati bwagamba temwamanya mwatandika kwogera okwo ku kitimba ng'ali okulayi ne bagamba tubala mpapula mpapula zaaki kyogamba nze omutasobola kunoonya sente ze naye tambuza ebibyo ebitali mu mpapula kugira nga oli mukozi wa bikulu anti kati ekizibu ekiriwo ku kaalo kano Uganda buli abaddeko mu mbeera eyo gavana yesi waliwo awo omulenzi omulala eyafunayo omuzungu era naye yali mukulu waatyo ndoza n'okusingako mama Fina ye yamuyambanga neze ekikomando zibuze omuzungu nga talina mama Fina n'ayingirawo kawa I remember something like that omulenzi nga bimutabuseeko kati nze wendaba nyazaala nga asiimuula ku mizigo simanyi omuzungu ono tazze kuddamu kukola bintu bino bya mama Fina tuyambe you are just content kunyumirwamu ng'okera ku makyano n'okola ekintu mutabani we wakane kinyuma enkeya ng'okizayo kasa kiba kikubye views kati kyemmanyi olaze nti mwatandika ddi mu October last year October before last year wali okwataganya abaana ba wano kyo nkikakasa bukakasa asobola kwewakana tosobola kwewakana kati muli mu mbeera ki
ba ex kati kuba bali mu mbeera ki wa ex ndikugambye off camera kabiddemu ngo bakubyeko omwana w'omuzungu Kafeero gwe yayimba ekibyola ex yakubye n'agamba nozaako omukadde sijaddiogera naye ogenda okimanyi naawe then abalala basindika message bazideletinga ba ex batyo omuzungu gwe wataddeku bamutya abazalawa nenti message bazideletinga oba tonnagiraba ng'oli yagideletinze bonna nno balinga abalina room mwe bali bateesa bali mukotya kuba ebyaddala balina mukola kyaki ayinza okuba bali mu ruumu bataddeko akapande maziga na biwoobe kale simanyi oba kijja kitya naye buli muntu gwe dadetingako emabegako awo bw'asindika message mba sinagisoma ng'agideletinga oba onvumi oba kiba kiki golowooza bakola ki simanyi naye temunvuma kuba kimanyi nze mbawa respect ate nange mbanjagala olina abamuzeeyi bo we bali balamu bonna babiri kati watuuse no bombi babiri taata ne maama we bali bali myaka ng'emeka nakaja mama wange so jo sigimanyi abakazi tebayogera myaka gwe first born ndi second born okay kati oli mu abiri mu mama bayingidde awaana mwayingira ataano tokoza mama wange tabyagala naye kati nze ndi musajja mukulu nsobola okubala nti we nalina emyaka 28 otolina 28 mama wange yali akuza birthday za 40s nga akunikiriza 50 mami yanzala muto okay kale mami alinga awo mwasatu kyona mayanzala muto kwao era ngo oli mu abiri mu nakajaza de tujireke kuba bajatandika otubala nanti kati ekikubaza kiri wano ekibuuzo kiri nti wabagambye oleese ekiri wabagambye maama ndeese mwana mu muzaale oba maama ndeese jjajja abazukuzi omwana muwala wabagambye otya tate lero mwakuonanga muwala wange ali atya ntaata nno naawe Simon ata wakuba naga muwala wange ali ati tata aha kati sewo nawe bamuyita muwala waabwe naye ku kyonna muzadde yena ayagala omwana we ng'alina essanyu then nekirala singa nakoze the other way round obanga omwana waabwe yaguza amayembe ku kyalo obanga omwana waabwe bamukwatidde mu bubbi kyandibadde kibi nnyo wano tetulina muntu gwe tulumiza bazadde bange engeri gye banjagalamu ku nange gye mbaagalamu baagala nnyo nga ndi musanyufu ate nange mbaagala nnyo nga bali basanyufu wakati yene essaawa maama wange wankubira tuba tuli ku simu n'akololamu ne ngamba ekyo kifuba ne mwokya kitegeera kati omwana ng'oyo ne wakoleramu ne mpuliramu kasenyiga mama kifuba tekyetagayo ekyasatu ekyo maama ate n'omukamu nga mwana wange bikule ayinza okuba akololamu nga atya kugamba nti Simon kikye wankoze wandeetedde n'ekifuba maama nze nja kwogerako ne maama off camera mugambe maama owulira otya muli kyokka maama nga alina gye yabadde nga tebamanyi oba yanzaala nga bali mu kungeya agamba ebiboozi byammwe byatambudde kuba yesu wa social media nnyo abadde mu bakulu banne kuba mami wange ali mubende nga bagamba omuvubuka yawasiza omukadde muvubuka bamuwadde $6,000,000 ne bamugulira ennyumba mu Kampala kati ne mama ne mubuuza information bagijja waabo nga naffe tetugiyina bakugaggawaziza dda nti omuzungu yaleese $1 kuno mbu bampadde $600,000 $6,000,000 then ne bagulira n'ennyumba mu Kampala ne bakuyiwamu n'enzirusi kitegeera nga naffe information tetugimanyi ngamba bannaye kasewo ekintu kyebakoze sewo tekikoleddwa abantu bangi mu Afirika wano ekintu kyebakoze mbadde simanyi kuba kati nawulidde amawulire gatutenenga ne Kenya oba kosajja nabadde ku TV ze Rwanda ab'emubende olaba nabo bakkiriza mubende where we come from land of Nakayima wayitirako wa Nakayima
By the abamu bagamba nakayima kunze ndi mogo mujiji sigamanga ekyalo abagenda ofune mixanga bagendayo mu line ya family olina yakalandira yawe kire ko nade ne omuzungu ono ekyamuleesa okuva eyo nanajja nakayima si yagaba emikisa. By the nteno bigamba abantu mami wange yangamba kuba jjajja wange mama we jjajja wange wali mchana kijoba ne mama we yali senga wa nakayima so kiri bwe ekyo wewe mo in actual sense kwa fe batwale tuli bato just waka kati bana abantu abalala bo bagendayo bintu byaffe bya buwangwa. So generally ba parents bawulidde batya oba bali mu mbeera ki kasaba ababiri babasanyufu abalabe bamanyi abange basanyufu waliyo basenga ababeere aboogera boogera naye ate Simon wamulabye omwana wa namuli oyo wamulabye omanyawo ko kyala waliwo abafamily abakubidde mama bamugamba bingi yanga nabagamete mukiddamu tebakiddamu mama wange bamuleke omwana wa namuli wamulabye kye yakoze ku kyalo kino basenga awo bajjajja awo ku kyalo awo twamugamba ezo enviiri ze basiba ezo nga nange bantabukira ku nviiri omwana mmoze yatabuka enviiri kati Simon siba nti oyitamu I can only imagine. No, ekirungi nkuze mpa abantu respect kizibu omuntu kujja nampa district kumpisamu amaaso direct era ne bagenze ku comments oba ki oli waba mmanyi tasobola kikola akozesa kafe ka account nayogera ekimuli ku mutima wanze kizibu omuntu kujja direct gyendi okundaga embeera nga sikikulaganga ko bukyanga obeerawo oba oyikyeza nnyo mu bulamu obwo osomyeko mu comment section omwo zinyuma bitya zinyumira osobola okumbayoko okuzimuzo gweze wasomye n'ogamba eno yo yakukutte omubabiro ko kakisi ka viewers kacyandimu kakisi ka viewers bagambe the shortest kiss in the world ever recorded wawajja mu bajje walinga enkoko ebojja lwaki kakisi wakaseera mukulu era nabanyonyola tuli mu Buganda ndi musajja Muganda ebintu ebimu bibeera si bya public kwe private wedding kwaliko abaana abato bangi kati kifaananyi kikyogenda omuwa nga zeeyo kasiganye n'oli alina culture ye muzungu bo bakikola ewaabwe naye kati wemaze musajja ate nga tuli ku ttaka lyaffe then oba olina olekamu ekyobuwangwa so n'osooka n'ogambako okugende mu Guinness Book of Records n'okuba view once kiss power sebo obadde olina n'okupozinga kuba ffe tuba video bwoba oyagala okapozinga nagezezaako kapozinga kaganye n'ogenda ku siro tayimuziwa tojja jefuna kaganye gwe wasoose okutongoza kisi ya view once mu nsi by the nungi mugikozese nga ng'osanze x mu bwebo view once kiss kabadde nga kalimi ka musota omanyi kaluma ne kaddayo omulundi sopindi gye wakozeseza ako comment kadde kalungi ate akalala mu bajjajja tetubasamira nasomye comment eyo nafudde nakubya amanyo nenfa nofa neŋŋamba bagambye ono omwana bajjajja takyabalabiramu ddala wadde obba w'ekitiibwa tasamira alya bali tiwajjajjawo tobasamira okola ki ogaya bagayi naye olina obukakafu sebe embaga bagikolanga nedda mulina obukakafu mbwe mulowooza gyebiri nti kati gwotubuusa nandi kati nze abagamba nange nze amanyi era mbamu ebita bitajjayita ku mpewo kati naye munawo komenti nga bitya naye munawo kola ki awadde nzijoyo nze kambuuza abantu bayinza okugamba nze ayina empisa embi akakayayikolawo kamera kaŋŋambye omyayo mubuuzi white meat ne red meat eriwo esinga okuwooma yakituufu mbuliraako ate mmanyi white meat ne red meat eriwo esinga okuwooma white oba black nanti bagambye white meat yetya white meat kati nga gwe wafunye that is white meat ate red meat bifa abafirika nte bikiwe bityo kati aye white meat ne red meat nange white meat sinagifunamu tonakakasa kati ng'otumenyedde bwerere Simon tubadde twagala kakasa simanyi tomanyi sijja kulimba
naye ndimanyi gye bujja olidda n'otuwa ekituufu ky'ozudde kuba naye simanyi kubanga chicken we yagenderwa na chicken discovered Rwanda. By the way, nagenda ka Australia ndoza omwezi ogujja ba week ejja wona ojagalidde. You will discover Australia. Ojo tuwe Australia bweri. Australia in Kotsi. Kubera iyo tusobola ojesa akingira nga totuwulidde bati. Tell us Australia. I'll go represent the motherland Uganda. Comment yali lipazo wagirabye mu bayimbi banno. Mbombele chairman. Soko ove kuba chairman. Lipazo manyi yagendako ku kyeye. Si ku kyeye yagendako ebwere nozero muyimbi ogenda ebwere obogeze ku kyeyo kola. Ko ogenze kola. Nakuba eno nagamba naye ye alifiira ku mukadde wakiri okusinga abaana beeno kati alina ke yadde agamba kawe wakyenda wakiri namumenya. Bayimbi banno bo bakugamba ki? Bw'obasanga abasinga bamanyi stanti naye obalekerayo byali bipazo byo byanseseza munaye kati kabe wakyenda ako kaguni ko kanzita ne kati road nze simanyi kubwatula magumba kuba singa bwatulanga nako kitegeera tomanyi kubwatula magumba sisobola nagabwatula mulowooze bye mwagala kati yenze omuntu ayagala dda tebinyumira by the way chemukola nseka nazo sikyalina na stress nnyo mungi ngenda ko kuline no sanga bana Uganda banno nga bakomentinze bitya nebo yonda ne musesa Pastor Bujingo ya Pastor Bujingo naye yakuyingidde mpozi yagambye atya sente mukole nnyo sente yache tuli mukola pastor sente zo zikola tuli mukola pastor tukola show tugambi tuli mukola sente whether simanyi kunsu ekirungi yasoso okunjogera ko bokola video yange maybe omukulu namulootako mirundi mingi emabega ngamba bandigenda ko diewe njafunayo obudde ngendeyo okwo tunyumemu emboozi nze naye mubuli ebyo namulootako kyetaaga mbadde manyi ogenda ku kyakya akusabire kuba kati embaga mwagikoledde busaabala One Love Pastor Simon yatugasa njagendako mukyaki jasa mpeyo kubude ne wampayo dakika 10 Pastor Bujingo ogeremu ko ebitali bya kamera ate wakuleeta okusabira okusabira si kibitu ayenza okusabira nakuga naye kati abasaba sala ki okyawo omukadde aba ebasala ki jagenda fena tujizuule onabeerawo nze kasito ngamba ntugenda wa pastor kusaba ngena kikola by the just wakwandi bizemu ko naye nazikiriza zo kusaba ngazi jonkedde seno no kiri bwe the other Sunday wote wali busy inagenda yo osabeko ku kyonchiwulira nno kikola okay sabeyo ko just ampe ku magezi nga ye etomanya kuba kati yagambe tukole nnyo sente ate tuli mu zikola so what next after this music party kunyumirwa bulamu music afuluma because music afuluma lwaki nze interview yange njitandise na music because I know gwe mulimu gwo gobadde okola ebbanga for sure it's my career era ye career yo gyokyesinga era ndowooza nkujje ku studio era nkwebaza okumpa obudde kuba manyi vibe omuntu gy'abeeramu ng'akompozinga so mpadde obudde kinsanyusizza nnyo so what's next for music kirina kyekigenda okwongerako kirina kyekwongeddeko like wekinyongeddeko ntino mbadde nfunamuko obuzibu buli kimu kiba n'ekibi aye kino tekibadde kibi wanasalawo jasi ekyali ekibi kufuula mbaga private ate nga mwe mujagala public kuba bagifuula public then weyafuuka public ekyanyambamuko ntino ababadde tebamanyi ndooza kati bamumanyi abadde bawulira ennyimba zange ng'omulimu tebamumanyi kati bagenda mutegeera maybe kati nekyembasaba abantegedde leero nze bamuta Simon Banks jajja wammwe omupya then mugende streaming music wange baire nze jajja mwami omupya yegwe jajja mwami omupya jajja mwami jajja wammwe anti ntipulidde bali mpita nnyo kati nengamba mmwe linnya si kati oli nyazaala ye jajja mukyala muli bazzukulu era baire nali ne live luli nenjokya yawo ku bazzukulu wenafuna obudde wakwamba busy
osobola okunjokyayokko olina okunjokya ssebo kuba kati gwe Don omusajja mugagga emmotoka zaavuga zino zimiliyoni 4 Simon tokikola ffe banituba batumanyi tubeerawo kuyambibwa miliyoni 4 tokikola Simon emmotoka yo nnungi naye sitetuuka mu 4 naye just yo nnungi musajja mugagga ono kati jjajja wammwe alinayo akayimba akapya this Sunday mukaagale nga mwagadde amawulire bakayita banana n'akayimba akalala bakayita wakyenda ko kagenda fuluma abaleero kebale tugenda mu mastering awo wakyenda sono kumpamu ku sample wakyenda akola atya tukomaawo ogenda kukawulira tuni mbi mba omukyala waffe ye asuddemu kolayini kuba kafeero we yafuna omwana w'omuzungu kafeero sijjako yayimba atya alina bwe yayimba kati mu wakyenda omukyala mwali wakyenda omukyala jaba mu video amanya amazina she's a good dancer jabera mu video mu audio tasobola production ye tabimanyi bya audio siwe muntu mu coding ye mu video agenda beeramu muzirinde nazo tune zijja ne Jesper Ali n'enyimba nyingi banayo nyimba zaffe muzaagale nga mwagadde amawulire ndoza kambyogene mu luzungu for the East African community because chikachiri of yo guys, this is Simon Banks 13 Kuminasa to Uganda Daksha straight out from Uganda. As you've liked the wedding stuffs and news, please like my music as well. Our big tunes coming up. You stream my music everywhere on YouTube, TikTok, and everywhere on Spotify. Much love. Much love. Will the lady also feature in the music? Of course, yeah. She will be featuring as a video vixen. She's so supportive. So supportive. Yeah. Banksy nga tumaliriza like artists babeera ne like we bafuna ebizibu that is when amawulire gabajjira oluusi obadde okola ebintu byo like kale nze wakuba ogambye nakusanga you helped me here and there challenges kizo obadde osinga okufuna nga tonnaba kukola kino break firene yeggulire like because me I listen to your music, I feel the talent, the energy, style gyokuba na buli kimu but I also ask myself what obadde nakikola when I've seen so many people ngolaba they are struggling musically ngojeko bino ntino naye nga it might even not be their calling, maybe they have done it out of fun vibe ne bayitawo buyisi ki ekikudira eyinze golowooza I think God's timing kyekisooka sijja waiza muntu yenna then if webawo ekintu ekirya kyonna kijjaba spiritual maybe naye ekiranzira kiteeka God's timing Katonda alina buli omu ssaawa ye wamuweera kubanga buli kimu nkikoze buli kimu nkikoze buli kimu okikoze nkoze audios ennungi nkoze videos ennungi ngezezaako promotion wenkoma abantu bawadde bamanyi ennyimba zaine naye omuyimbi nga tebamumanyi bulungi abalala bamanyi muyimbi ennyimba ze tebazimanyi bulungi kale nange waliwo obeera mu nnyumba n'okuba ezziga nze nga nkaaba ewaka naye ngamba Katonda waawe nakola ensobi onsonyiwe kuba is too much time kuba kati wandabako yes nakulabako we ngamba that nakulabako like 8 years ago banga dene otandisa akayimbako ko wanso okundeetera kati banga dene obeerawo nga ogezezaako nnyo toyina kuba music alinga mukazi tosobola muzaako kirala ogerezaako okukola ekirala oba ogenda muvaako oba olina muwa full time. I think that happened to me because I also did music naye na concentrating ku bye nasoma for some reason the calling left me. Wechiri mbeera wano mu cameras nenkwata video nga zanero I have a full album nyimba 8 stege audio wezili nazikola but mba sagala nazikwata video kyekiri kyogezaako gamba now I can understand each feeling wechiri nti okola buli kimu nekigaana nze nkubye ezziga wakuba nkawanze ka mu nyumba nenvayo nengenda naje nkabireyo wala mu kibireyo nenkuba ezziga nensaba Katonda nenfukamira nensiiba buli kimu nenkikuba kati munayuganda boddeyo n'onvuma because owalayo amawulire nze binsiza kuba batomanyi ate ekinsasa n'okunsasa nti sikubirangako omuntu kunyamba
Could the Ugandans be part of the blame? Kuba? I won't blame anyone. The blame in a way when I about that video, then I know your talent. Could it be in Uganda they have frustrated you over chino cha love, ngasicha frustration to make the choice you made? Because many were disappointed. I will tell you. Bantu banji were disappointed. I know. It is not in our culture. I know. But it has happened. Abamu ababikozeeko tulabye ba endings. I know. It hasn't pulled off well bulungi. Of course. Kati gwe fears ezo zonna tewazitunuulira. Nanti kati wa time wetuuka kali kafia ne kafa. Nkubuliddeko off camera nti a day before the wedding, Seva Kanze. Nali mu Kampala nga nvuga emmotoka wenzere just nga nenoonya nebulirira newe lecture nga sawe ya omuntu antegeera yenze kennyini kubanza amanyi gye tuvudde nange then netukola decision n'omwoyo gwange decision nebaawo aba disappointed just tujatula just noonyayo omuntu oyo ali too much disappointed then tulemuuko naawe just ombulire how you okifunye obuzibu butyaye just nyana nange mbategeereko ku side yammwe eyo nawe muli disappointed how like how maybe kubasika licha yaffe then nekirala kituufu kye kati wenvayo nga wasiri Muganda no oli Mufirika mu Afirika oyinza okuba toli Muganda ne kati kangambe kino ekintu kireka kutomanyi jasi wakuba ndi muyimbi ate oba nti kale oba media mmanyimuko ebyo kino ekintu kingi mu byalo muno mu bantu Abaganda n'Abaganda oli mujjajja aline jjajja bamwita bannabiki aline n'omutabani Katamba we betyo bingi nnyo wano ndowooza kwava setting ya sugar mami sugar daddy kati nze yakireeta okitegeera kati jasi wakuba kati oba olwokuba oli kala njeru erabika mangu kati oba olwokuba ate nange ndi mu limelight we batyo then nekibeera nekikuba amawulire naye nga abaana babikola wano bulijjo ate abasajja bebasinga obikola ku baana abato kati bo tubakolera ki kati mbamu ebintu ebimu nga choices mulina zirekera abantu kasaba taze nakulumya bwemba sasse muntu kwa kibi bwemba sawa okulyaza amanya bwemba salumiza muntu kuba mwaja nekumbaganya nemuli emmere tewampita nange neewuunya bwotampita ogoli munnamawulire omanyi kasimanyi n'ababa bayitawa simanyi kuba pati twali tutekisa abantu 4 baali twayongeramu president endala 5 nga baweze bangi. Okay, do you have plans ezogenda okubeera Australia? Sagala beera Australians. Maybe visitation and come back. Ndi muna Uganda. Ate nensi enyuma nnyo. Family eri yakuresivinze banjagala bitya banjagala okufa obufi era bategese na after party by the way eri just balinze nze nsalawo lwenjagala ogenda oba ncha kumacha nga just tubisamu epapula nga tugenda eri family ekulindiri banjagala by the way they so happy, they are happy for their mother relative and stuff because she's happy so bali fine nnyo kwa ndoze eri wabika kiri fine then one waffe bazade bange bali fine okujjako mmwe mwa abatali fine abamu besategeera nsonga zammwe social media heroes fa just ensaba omu kummwe ya meeting ayo kwanza mbikola nnyo meeting ayo omu ali too much disappointed mukubulire how when watandika otya like kikulumye nnyo kitya kikulemeza kitya okulya onyonyole okosedwa kati bunakitegeera awo nja tandika okiyingiza munda kuba kati sinabiyingiza munda sibitegeera bibalumidde bitya sinabitegeeraawo kitegeera muganda wange kati awo kubanze baitha nkikola nnyo nekuba ex bange bwaba yankya tugeze emyaka 10 era nkunoonya
Ngamba kye kiriwo oli fine pozi wankyayira ki oyogera ne ba ex kati oyogera naawe nze sikola enmity ku muntu yenna no it's not enmity just that kiba kitegeeza gwe yalina empisa embi safe distance no nze neefuga ebintu byalaavu bino webijja mu ex no kadi nze nze kyenkola omuntu kale yenna yanyiga ne wataba ex nti nkunoonya ne nkubuuza wawe nakola ensobi like nze njiga nnyo mu nsobi zange nongamba at that time wali onkola bino nebino nengamba in my next relationship oba in my next life sijja kola nsobi eyo one more time tuwaawukana nnyo n'abantu nga tetutegedde ensobi ne mwawukana bwawukanyiwe bati nze mba noonya buli muntu gwe nakola ekikyamu munoonya then nga mu buto saali naawe ngate n'abantu twayawukana nabo be twakula nabo I have no problem you go with it. So long as there is no disrespect. Because disrespect here, maybe because I have temper issues. So I have to control them. I distance myself to avoid drama. Oyinza okunkola ekintu n'enkusimbula oluyana nga musajja obusungu nga bubadde mu mutima. Nze njala nnyo okwetereeza nnyo. Mbeera awo nenga saaga muntu abeereyo ng'alina ego kunze. Nkunoonya ne nkubuuza nakola ki nekitegeera kati relationship yange eddako mbeera perfect ngamba oli nakola ensobi neeno olire neeri then kwene eddako sizikola kuba abasinga bankyaye nnyo lwa time kati kiba kitegeeza mu relationship gye mba ndimu omuntu oba olina more time bwe mugenda out you have been out like bwe musangayo don't they change their attention to you abagenzo onyumirwa biri ne bagamba kati pressure wano ng'otambula yes kati gwe ne mmotoka obeera muli wegadde ne bushedzibwo but you get out kangamba ogenzeko mu katale oba mall biki ekiri omugole abantu bajjajjayo amasimu gaabwe bakakasa oba yoona wekiri edda nali nkyagane kati tekinyumaamu kuba kati nakakitegamba omuntu yeetaaga privacy kati nze ndi muwa Rolex oba nina sente mmeka oba mmeka nina olya Rolex zange ate n'akakomando sobola kavaako Rolex esinga owooma yene ey'okusigiryawo ku kkubo okitegeera kati olumu oyinza opaakinga awo teziwooma eri kanaka ewooma ezo engalo enkyafu kyafu ezo ziba ne butto kati jasika privacy olumu nze njala nnyo obbeera nze jasi olumu ogendawo omuyayi n'agamba naawe Simon kati ng'omugamba nnyongeraako ennyaanya nga gannyaanya zaabwe naga naawe Simon olina ssente naawe byeyogera kati olumu notandika owulira nga teweefiriga bulungi ennyaanya temala nga nkugamba ennyaanya ennamba yammeka because Rolex is about nnyaanya namu nnyo okiri kati era nze nkubuuza ennyaanya yammeka nti yabibiri gisalireko nnamba I paid separately ku Rolex yo gy'otunda ebbiri kati n'akakomando sobola kukavaako mubamu ebintu byesasobola kuvaawo kuba bye binkuzizza nga nze they are legends stream my music bannaaye kale katumalirize omusajja addeyo mu studio kyatuwaddeko kikyo just nga ogambye grand po mupya nze jjajja wamwe jjajja abaana balekereyo akagambo mukole bakole teri muntu ayagala muntu mwavu Simon ate abo mbagamba ekyakutuuseeko lwavuka butaagala kukola kati omuntu most time omuntu alina ssente akonectinga n'alina ssente mukitegeere bayira alina ssente akonectinga n'alina ssente apaakinze ayogera n'apaakinze omuntu okugabira emmotoka olina obba nga olina emmotoka okibeera gosoojiwa omuntu yenna kati bwe mpange wali Range Rover yange tosobola kumpa mmotokayo kubamba mmanyi ogenda kuŋŋamba kati kompadde mweno twala mu Range Rover kitegedde kati omuntu apange eggaali osobola mu emmotokayo ekyentegeeza kati nabyo byebagamba oli munoonyako ssente era yasanga ayinamu mukole nnyo by the way mukole nnyo ate mwesonyiwa abakazi abakulu kubanga mujja lowooza mbuze nagenzeeyo mbu olwa ssente oba olwaki byonna bye mwogera si we biri sitole endala mulegiwulira time yayo ng'etuuse tukole nnyo ate twesonyiwa abakazi abakulu ekiri kubanga mujja kuddeyo mugambe mbuno sijja kukola ngenda genda nga Simon kyakoze si bwe mbadde nze mbadde muyiribi kubadde omumanyi yalaze nkuba naye nobeera fresh yalaze nkuba naye sikaabira muntu yenna kizibu
kubanga nkola kati mmoja mu inbox musaba connection ate we munvuma kati awo mbakolere ki oli akuvuma mu comment mu inbox najja Simon Pako connection ngenda ba kuba screenshot bana ntegeeza abantu bangi bakusabye connection kati TikTok yange na message nga bina nenga bisatu basajja basaba connection otuuka otya ku nyama enjeru ye connection gye baagala ekitegeera nange njagala abakadde babagala nze mbeera ndi bakadde etegeeza kati ng'ogyeko bino byonna ebizibu abalala bye bakuliko bye bagamba nti ofunye ebizibu ate ofunye demand mu inbox wali abaagala abakadde bagamiza abeera nabo buli muntu alina time yerinda time yo ali n'abakadde ku byalo byammwe gye bali isa wasabye connection nkulaba engeri gyosimanyi gwa ne Uganda teri kyayo kitalimu mukadde mugende ku byalo byammwe funa abakadde beeyo kabona wako nedda sewo omukadde alina kubanga yali nnyanyonyi sikuli nyamote kati mwagazaala abakadde b'e Uganda abakadde b'e Uganda nabo balina abo bafuna bannaffe ab'e Burundi nakusudani kima abakadde bawano kati ffe wano tujja kugoberera Simon bagavana abo betujja okugoberera tufuna abakadde b'e Bulaaya naye bannange lwako olina ekintu kyewaganye okunyonyola white meat and red meat kubanga naye nange simanyi abaana omwana aba n'ekifuba Simon waati waliwo akagundi nange simanyi kidde kayimba oba akakiweewa bajagalizawo bagalize abaani yatadde mu sound esawundi yadde ezise ze saawa zino ndowooza nze musajja asinga obba omusanyufu mu Uganda kubanga kati ate obuzibu obuliwo naye abidownloadinga bimunyumira bitya nabiteeka mu simu naye tamanyi nnyimba kyezitegeeza bambi naye temukikola mukikole out of fun naye temukikola mubi ate by the nammwe abavuma muvume mu Luganda kuba nze nsobola byandolinga naye kati temujjamu kuba stress olwedde mukulu mumulaba ate mumugateko depression yammwe bannayuganda bayinza okugoba mu buvumbo bwakayingiramu nekigobya tekigobya ekyo ani angoba sebo abantu bagamba bagenda kuteekawo balwanirira baagala kutasambu bane muyombe mu Luganda bayombe mu Luganda nze nja bigumiikiriza munvume bye mwagala mu Luganda temunvuma mu Luzungu ajja bisoma nkitegeera baganda bange just muyambe munnayuganda munnammwe kuba sente zidda waka wemba just mbala sente nga mu bigambo ebyo ate ngenda kugendawa nkitegeera muddawa muyomba mu Luzungu mulabisa ensi yaffe muyombe mu Luganda abalala ensi enda azitegeere nti Uganda muli basanyufu tuli basanyufu anyway bulijjo batusibwako muna herbal mouthwash muna ddagala ly'amannyo lya Kaswa National Drug Authority era gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo nti gakuluma ganyenyera gaguba olina ekiso ekibi mu kamwa baire bulungi nabugezaako muna ye yajja okumalawo ebyo byonna muna oyo then Solange women syrup omukyala agenda menstrual cycle yo ng'ofuna cramps ezo ne zikuluma Solange oyo mukozese bulungi ngenda gibeera woogiraba ate yajja mu 3-in-1 aliko paadi aliko ne koonywa ate mpatinge bulungi so Solange tambula naye bulungi nnyo gwe mukyala oba omuwala oba taata ng'osobola okugulira abantu bewaka abaana ne maama kitizoke Solange menstrual eyo ejja kuba esobola okuyamba ate ng'erimu ne paadi Biva Organic ddagala lijjanjabisa butonde bagamba emmere eddagala Dr. Senjobe asangibwa ali ku Mukasa Road kabaka njagala ng'otumudde mu Bulange kalina eya green eyo giraba genda wobe ng'osobola okubeera ng'akujjanjaba ng'akozesa obutonde Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa bw'alina ebizibu eby'enjawulo naawe osobola okusomera ku dduwa embeera neeterera bangi abagenzeeyo ne bagamba akola so gendayo naawe mbadde ne Simon Banks 13 13
Luganda Dark Child. Naye kati sisobola kutanga tompadde yaawo. Mpaayo zirayini zengendo okolekamu. Interviews zonna obadde mu. Atalina banana eno tasala bali n'emitima emiba kuma n'obubaani ababbira mu parliament fire bani alina obutiiti yasaneyo kade tuba tunyenya masende nga nvumanga boda yusala physically get them a folder me with them call me the rude boy. That's why we make it brand new 34 we are body and make it in a reminiscent tide stepping at the land no deal with the Satan what akuda kila mani kuda kula mani wabakadidinala maliriza kubya matali oh banana oh mukwano banana ndikuwachi banana ombereddewo banana oh banana sure nkuwe ku banana oh mukwano banana ombereddewo banana when me say bani yo kayimba kanga kapya bakaita banana muka streaming mukagale nyo video from Mad Sunday. May God bless you all, may God bless Uganda, may God bless me and abanjagala katonda bawe birungi nnyo abatanjagala just that's life. Abakusabira abansabira ebirungi bami ngawe mumusabira mbibawadde abansabira ebibi era bijja badira of course abagala empapula munkwate bulungi basabe connections munkwate kujereka ate no jaye ne box munkwate bulungi by the waliwo omugwe nafunidde already empapula kyali wange yafuniddewo omukyala ali Scotland DJ Ivo gwe kyolina manya bya ddala munkwate bulungi baganda bane kale we out Dark Child.